Yes, okay. Mubende film stars atende tutandika butandisi patu jetandise mulamba era sala kunyumereza tutandikide mulamba. Intandi kwa film egenda maaso natenga buli jeminze nkweleza. Katono nnyo tukujjukiza. Engeri abatemu gye bagenda maaso n'okulekani balumbamu. Bazadde bamwolejjana. Ekyatandika FedEx Motion Pictures natenga bulijjo. Tutandika butandisi egenda maaso. Basajja tebali na kisamu kikola ekyokutemula baba gwa malaka oli ba musapiro laba bwajjaffe ekiziiro nga teri wadde ayambye kuba n'enduulu tebazikiriza kwatuka. Tugenda maaso ne firimu eno wano tukyatandikira tuli ku Nyanjola kitundu kyakubiri batugamanya Mubende film stars in association with the FedEx Motion Pictures be bakutuusizaako mukazi wattu mu myaka emito ddala basajja baamukwata n'okumunyweza nga kyebakola nga talina watandikira kusiita efirimu by Brenda K oba Brenda K nannyini firimu. Tukyali ku Nyanjola efirimu egenda maaso tutandika butandisi part Brenda K twagala tube nga tulaba ekitundu ekyokubiri sobola okulabika ntumanya oludda gye biggwera n'efirimu yaffe. Intandikwa film egenda maaso atenete bagamba nina magembe oba magembe bedroom ku screen kwali akwerezanga Kasu magembe bedroom atenda Kajubi Maria nga ne tugenda mulako mu kitundu kyaffe ekyokubiri mwene etandika yennyini tutandika part 2 egenda maaso natenga bulijjo bagamba nti tulina amasiko Rahim nga ne ku screen kwali wano nokugatta ne Katusime Mary ono nga NAZAALA oba maama wa Kasu. The Mistake part 2 Lukabe Frederick yakuyiyiza olugero era nga mukibi Simon Welfare bagani Lukabe Frederick yakuwandikira olugero luno wamuko Mugisha Brenda najjaba nga ye locations manager. Filimu eno yagatiddwa Lukabe Frederick ate nga tulina Masiko Rahim ye prompter waayo. Kale no sound eno yatereddwa mu Lukabe Frederick. Bagamba nti Magembe Badru ye casting designer ate nga tulina Masiko Rahim yakoze continuity ko Mugisha Brenda n'abeera producer yataddemu akasente. Assistant directors Magembe Badru ne tulina Masiko Rahim Masadde Isa beba director baayo. Nga tufundukira ekitundu ekisooka mwana mulenzi bwakuba essimu mu kyalo oluvannyuma lw'okulekani yali yekyaye era ne yeeka mwana bagamba atalina mukamwana yeeka mwana yekka ng'akirengera maama akisuusizza n'amugamba maama mune mukazi wange saamukuwasiza kuku muba kumufuula asikaali eyo njagala omumpe abe ng'akola ekyamuleeta mu maka muno. Maama n'amugamba nti ndi mukubo nzija. Yamutika ensawo zo neyiye ey'omuwala n'eya maama zombi n'azeetika. Kibuga bwekito bwe kiri olwaleero mulimu ku nguudo bwe zityo mu kibuga. Tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga tukyatandika butandisi. Mu kaseera kano nga tulengera omwami agenda maaso n'okuba nga yeetereeza nga omanyi munnange abadde asubirayo omugenyi oba obadde osubira omugenyi enkwawo zikebera oba tezikuba nduulu aba akyatereeza. Ogenda okweregereza nga maama ayingidde yamusanyukira naye essanyu eriri lyali kwoli munnange ensanyuse nnyo maama muzze munnange ensanyukidde nno ddala munnange yasanyuka nnyo okulabika ni maama amulabako. Maama munaye mukulikireyo ddala mukulike ekkubo omwebale kujja ng'agenda maaso ng'abalaga bulungi nnyo aw'okutuula bagenyi munnange eradde nnyo munnange omanyi okuba nga baakuwasa n'omala emyezi ng'ena ewa NAZAALAwo ewaka obanga mugenyi byonna alengera bipya buwowo obuli wano omanyi ebintu by'ekyalo obuwowo obusinga obubaweerawo obuwowo munange bubaweerawo munange obuwowo
kale nno yasanyuka mukyala naye nambuuza bambi kikazi kyatu kirina empisa laba nno maama bamutaddeko pressure bamutaddeko enningo kakasani omukyala akomawo byonna yabadde abuliranga mweraliikirivu naye kasita maama yamugambye nti okujja nzija n'agandi awo simanyi nenga kambalinde era sazzemu kubuuza kibuuzo kirala za Luwango munnange maama weebale nnyo kumukomyawo muziza munnange muziza omukyala musanyufu kubanga muli yalabanga alabika awonye ekkomera yalabira ddala nga awonye ekkomera yali abadde alirabira ddala nga kkomera aliwo omuntu okuuma obuntu bulamu n'okimanya nti mutuufu waliwo omuntu akuzannyira ku mutwe ng'alinga atayagala bufumbo bwe bubeerewo naye nga kale toyagala kumulaga bukambwe era omwana omukyala ono yakuuma empisa tugenda maaso kati ekiro ekisooka nga bayingidde ekibuga firimu yiino ekiro ekisooka kati maama aba yeebase n'otulo nno twamubuuza wula tateredde abaana bano tebabanga batami tagala batamemu n'omulundi n'ogu tabakkiriza waawe maama nfudde maama wala nta nva mu kiwatu wuwi ono bajja misini maama kiki kiwatudde kiri ekigenzeeyo kigenze awo vayo maama yeekubya jjulumba maama oba buloosi kingudde mu kafuba kakibadde kyeripye mu kiwato maama leka naawe wano siwaliiwo kiriwo ogakasa siwali kiriwo tewali kyemulaba temuyina kyemulaba ojja kigukwata mu mannyo tokikwata mu bibuno oba kibadde ki kirabika muyina ebyennyenge mwana wange bambi nyamba tusude wano omukyala yatya munnange wano ntidde nnyo ankuumeko omwami ono bannange naye ate kuba waliwo wogamba nti naguze empuuta yange ngenda kutemyesa oli nayiba najja ebifo abitutte era basupu yalese ankuumeko bambi maama ateekawo kiremya yenna asoboka okulayika ni omukyalo ono amulemesa efirimu egenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye bigwera ne sineema tunuulira kale bayi musule bulungi naye munsuziza bubi omusajja bamusuziza bubi ojja kitegeero ojja kukimanya nti ono tujja muwesa maama ali eno afunye ennyindo n'emidomo awanika ebisige amulemesa kiremya omusajja abadde amaze okuteeka amasasi mu kyemba nga agenze mu lulumba tatuuse ku fulonti egenda maaso Katonda watu munnange obwali obw'ekiro bwatuuka ne buba nga ate busaasaana tugenda maaso kaakati no munnange baatuula erudda nga bakedde ku makya bukedde ku makya nga mugamba nti munaye mukyalo obadde wamuziza amaka genda kutereera nga sina kweraliikirira alaga wali essuubi weeriri ne ku budde obukola kubanga gendako ku mulimu n'endwayo ko naye luli amaka gaakuddamu ensa ebadde eweddewo maama obimanyi ebintu essuubi lyali lyamugweramu ddala namuga mukazi mukuleeteddeko munange wadde ofa ng'oyagala omulabako mukuleetedde n'omulabako tomulabyeko wuliriza maama ono okumanya tasaaga kati tewali buzi ewakeyo simanyi nabifaayo kati naye omanyi era nja kusaba omunyongera wulira firimu
yamugamba muna engeri omukyala gye muleese n'omulabako kati mbadde njagala tube nga tuddayo kuba eka waliwo emisooli gyange gye tulina okuleka ntukungula ate munange nga womanyi emisooli gy'abalanyo gijja kuntwalira obudde kati engeri omukyala oyo gyali ndi asobola ebintu ebyo ayinza okunyamba maama obadde ki ono omusajja atuyawulira nga bakubye engolo mu mutwe mu bwongo iyo muwakito tufuna omuntu yenna n'akuyambako ku kyokukungula kasooli gwe kasooli yali oli kasooli agaga sajja gonza musajja sijja kusobola kasooli wange abantu bofuna abalala babba kasooli mbu babbi tayagala banabba mumaali ye maama tofuuse okwefuula bwefuzi kati maama nenda weefuula bwefuzi ogenda kuddayo nezaalo kati kale maama muddeeyo talina gateekako bapakasi bajja kubba kasooli we ayagala zaalwango muka mwana ono omulungi agende bakungule kasooli omwami ono kwegamba ndowooza kyabakola emundu aze kugombolola kuba kati tewakyali baki baduuyi abaduuyi siwali maama buli kaseera abazaayo ndowooza budde nga kangende mugambe nga mugamune kangende omukyala kamutegeeze yeetegeke ate naakola abyogera mu nnyiika ey'ekitalo lwaki kubanga abantu abakulu tebabaddamu era tebabatenguwa omuntu omukulu ayinza okukola ekintu ng'ekiraba si kituufu era nga kya bulumi naye n'osalawo okola ekyo kuba munaye omuntu omukulu yagambye waliwo omulembe ogutuuka kyewalaba waliwo emirembe ng'abantu abakulu tebakyagala bazanyisa ng'omuntu omukulu agambwako omuntu omukulu atandika okwonoonekera ddala bannaaye kulwokuba muntu mukulu n'asalawo n'obubi kulwokuba muntu mukulu tayagalira ddala muwala oli afumbirwe mutabani we era tayagala balaba wadde beegwa mu kafuba n'okunyumya embuzi ey'akafubo nga bali babiri takyagalira ddala yoyo NAZAALA abaalugera baalutuusa okusanga NAZAALA osanga mwamu ab'ebijja efirimu egenda maaso kale no mwana mwala n'alabika okuba nti alina okudda mu kyalo era munange waayita ennaku 3 tugenda okulengera maama ng'ate embeera mbi bannange iridde munnange ekikingo oli muli mutya manyi munnange ndi eno nga mugamu n'embeera gye ndi musi nnungi wowe mpola ojja kuntuga ekinywa ndikunze namugamu nange nafunye ebizibu ekigere kindi bubi kigere kinnuma era munaye muwala wange ali wano yagezaako okunyungayungako janjava munnange ogira omunyongererayo omwezi omulala agira nyungayungako ekigere kindi bubi mpulira okufa kwendiko tokumanyi munnange mwana wange nyongerayo munnange munyongere sanyuse firimu egenda mu maaso tunuulira kyenva nkwagala oyo ye maama ate oli bwe bamugamba gasiwali buzibu beera naye mukyala mukuwadde mubeere mwembi akujjanjabe nga tajja kwogera naye nga mugamu naye kaaso maami ye kasumba balisalako ebyomukwano nga webimanyi omuyita kaaso tuli bulungi maama ndabi naye oba eri antege balisalako batya oba amannya agamu sigagenda mu abbreviations era nange bwenti mukazi wattu awulira ennaku naye woomanyi okuseka oba amajyemulukufu kwe kwefuulani oli musanyufu naye nga munda mu ggwe you are not smiling from within ng'essanyu lya kungulu kamujjanjabe munnange siina gwe mmulekera mulekawonawo okimanyi ewaka aliwo yekka anti mukyalo teriyo nga weebimanyi era ebyomukyalo talina muntu yenna gwayinza ttumako ayogera ebyo kubanga akimanyi oli byagala okuwulira maama naye nga mukazi wattu ennaku emuluma lengera bwe yafuuka ekisensulo yasensulukuka bana nga abakazi basensuluka n'abanga ekirago okimanyi kankulinde
egenda maaso. Kakati munnange mwana mulenzi yamanya nti maama kugulu kwamenyese yalina okujja okumulabako kubanga muneegwe yasigaza. Kati amugaa maama wagudde otya mu kinnya watandise ekyo otya ate okubanga ogira bwotyo munnange yamenyeka mu last Tuesday. Ekigere tekirina akwadde ekiraganya oba kirina obuvune bwonna tekirina buvune wonna naye mbwawulira obulumi bwotategeera byonna bizanya kazannyo. Omukyala ye yakimanya anaagamba ki kubanga bw'anaayogera ekituufu watya omwami ng'alowoozezza nti omukyala waayiriza maama. Ekyo tekiriiyo mu nnono. Tunulira Nazaala ogamba nti muwala wange mumpembeereko naye tekiriiyo. Just bujozi bw'aba Nazaala abamu. Tukusitule tukutwale Kampala mama. Yamugani mama laki tukutwale eri ewange ne tukujjanjabirako eyo. Akimanyi batuuka Kampala. Emundu bajja kuba bayo olutalo. Bambi mukazi watu yenna ayongobedde. Abayeekera bayoyongedde obungi tebakyali wadde abagamba kubeesaalisa badde eno bedde eri. Teri abakuba ku mukono abayeekera. Musajja naye naagawaye kansooke mbalekera akasente kano n'ebyokozesa biibyo mubeere bulungi mukwano nga yeeyongerayo. Efirimu egenda maaso. Mukyala n'amuleka eba ekintu mu kyalo kuba kuko omwami nadda mu kibuga yagende maaso n'okulekani atambuza emirimu kuba n'obuvunaanyizibwa kikulu. Kaakati bw'atuuka eno yabirowooza naye kati ngenda kukola ntya kubajjukira bagamba nti bw'olwawo okuyingira amagye mbukirwaza kuba ensonga esinga omutawaanya yeeyo takyakuba ku Vietcongo kubanga mbadde bw'agenda maaso n'okukati yafunanga okukukuta n'ayogerako n'omukyala byonna ali mu bijjukira naye ng'amugamba kikyo ngamba ngume oni amugandi guma olabirire maama. Kati ng'omwami takitegeera ndi omukyala ali ku kyokya wano. Omukyala ono yali yakitegeera ddani wano wali ali mu kkomera naye ate ono ye omwami alowooza ni nnyina yalina omukwano omungi eri ono. Wandeta kubeera muddu waneeno. Mukazi watu yakanda kweyogerako ebintu si byangu. Firimu egenda maaso tunuulira. Sabino mbikoye. Mbikoye. Wekiba kyetaagisa kwetika maama wo tumutwale e Kampala. Tumutwale. Naze mbikoye bino si biddamu. Yabirowoozamu nga tabitegeera musajja watu. Yabirowoozamu nga tabitegeera. Ekyokola kyatannaba kulekani amanya. Sanzo otieno. Embeera muzibu. Bagala okulya eno amapeera gano lwakuba ku nno sanze Nze saagala ekyalo munnate ki. Ajjukira munnange ennaku ezimu. Bwe yagendanga mu kyalo yafunangamu akadde okulayikani anyumyamu n'omukyala ezimu ku mboozi zebaalinga banyumya zeezo. Era omukyala yafunamu ku ssanyu omwami lwe yamugamba nti ayagalayo omwana. Gye kyasigala ewaka. Naye buli w'embeera eyo awulira nga ennaku eriiri emuluma kati ebbanga ono lyamaze eno oba omwana yandibadde kale agenda okuyingira emyezi awo. Neemu naye mukwano amwagala lengera akayindo. Ayagala bazaale omwana anfaana akayindo. Ekyamazima ze Sara zirina okubeerawo kuba bw'ozaala omwana n'afaana kitaawe naddala nga muwala. Oluusi oyinza ogaaloosi bwe bityo. Kati ye omukyala alinga tayagala kumubuulira obuzibu bw'alimu. Era ne baabeeranga ebbali maama ng'ajja. Muli eno? Banoonya muli eno. Onyumya ndaba maama.
Tugende mujje tugende. Mujje tugende. Mbwa abanoonya balye. Kumbe babadde ne bali. Kwe kubayisaawo. Basobole mbogenda okulekani bafuna ekyokulya. Byonna omwami ali wano abirowoozaamu. Gane kakati ngenda kukola ntya? Waliwo ebintu ebimu kwegana ekikufuukira bbereegi n'osoberwa. Kintu kikufuukira bbereegi n'osoberwa. Ate bano ebirowoozo nabyo ogenda n'obirowoozaamu ng'ekyamazima si biggwa. Kati musajja wattu yasoberwa. Ekituufu kikyalina okulikanira akola ki? Agendako. Ye ng'omusajja alina ebibanja. Era ng'amaka wabaawo ekibulawo. Kati omukyala yamuwasa agoba obuwuulu. Alinga eyabwezingako. Tayagala kulyamu mukazi we lukwe. Kuba abasajja abasinga omukyala waabulawo bagamba nti wabeewo ogenda ku nguudo naye tayagala kukola ekyo. Kale eno nekirabika okuba ni mukasajja wattu naye wali embeera emuzibuwalidde. Azibuwaliddwa. Embeera emuzibuwalidde nnyo. Efirimu egenda maaso. Naligenze nesanga kaakati Kaasu. Ono awulira naye abala bagamba nkoze ntya. Tekyemunyiza. Naye watya nga nkutte kubo nenziruka wano. Kaasu ayinza ogaa lwaki nziruse ku nnyina. Lwaki mudduseeko? Ate ye amanyi maama wanjagala. Naye nze ndaba obufumbo bwange bufa. Nange kennyini embeera gye ndimu si gye nasuubira. Siwaliiwo mukazi yali afumbiddwa musajja n'amutwala afuuka omupakasi oba omuddu ewa maama we. Ate kale Kaasu manyi anjagala omukwano gwagunda gagulina. Naye n'omukwano nagwe tutatusobodde kuleka ntulaga tugenda nagwo mu maaso. Ekintu kino tugenda kikolera ki? Yeebuuza kye bagenda okukolera ekintu kino. Njagala olabe. Efirimu egenda mu maaso. Mukazi wattu byamusobera. Kangume kambeere ne NAZAALA. Kaasu bw'ayagala ali nkima. Ye bw'aliraba nga ekyetaagisa kyakunona alijja nannona. Kangume waayita emyezi 8 omuwala nga sibamukimye. Emyezi 8 gigenda okuyitawo. Ono Kaasu yali puleya, yali musambi wa mupiira. Yaleeta endiba endala. Katonda wattu ate ono gwe yaleeta tunuulira. Omukyala tulengera alabika alina lubuto. Lubuto lukulidde luleka luli myezi nga 5-6. Kitegeeza kalike yabirowoozaamu. Yasalawo amwesonyiwe n'aganze siina gafa. Efirimu egenda maaso. Era ogenda okwetegereza musajja mukulu nga bali mukwano omuzito gw'otalabanga. Nkeni bane ekyana gwe. Nkeni nkubuulira ki? Nkeni akaana okawulidde kweni kankubye. Nkeni onzirusiza ne kankuba. Ono no wakyejomu. Ng'amuga nti ekituufu wanzijja mu nnaku wanyinyulula. Yamunyulula. N'amugamba luwe nkutunulira bwe nti omukazi atalinayo wasiiwuuka. Bannange omanyi abakazi omuleeta n'atabuka najjamera obutulututu n'abanga olusu lwa ffene n'ogaba naye. Kaakati nkusesaaki ku myezi gino 8 omukyalo ono bw'alinda olugoye alina lumu lulinga 3 terumuva ku mubiri. Alowooza kiro ne lukalira ku gundi enkya. Yasalawo n'adduka kubanga omwami teyamunona. Yalinda ekikoowa ekimala ne kimala. Yalinda n'akoowa. Kati musajja mukulu sseba ali eno yeebaza. N'amugamba nti okimanyi emirembe gyali gyanzigwako.
naye ekintu kye wakola kyanyambira ddala mpulira mutuufu nayambibwa kuba abagamba gakuweebwa munno ono yamuwa amagezi n'amugamba nnyoko bw'oba oli amulemedde funa omukazi akwagala omulala tomanyi ekiriwo kyobadde tomanyi kali ng'asooka amugamba nokimanyi nti omukazi kati ali lubuto ali lubuto omukazi mukama kyakuwadde ng'amugamba ndi mukama kyakuwadde naye weegendereze onamugamba weegendereze omanyi yalengerera wala nali njagala zaalo ng'amugamba nayagala dde okuzaala omwana ng'emyaka gyeŋŋendako omanyi emyaka egy'okuzaala gibeera gy'abavubuka ozaala omwana mu myaka gy'obukadde ne kakusaba omuggo nga katambula kaba kalowooza nga jjajja nti wakazaala mu bukadde yagera nti eriiso ly'omu katambula kayuuga mama yali yaŋŋamba nti bwe nfunanga omukazi olaba mwana kutambula ng'akootakoota era y'ensonga lwaki ngo nali naakamufuna ono yamutunuulira ng'ayogera ye mukwano gwe ekyo ne kakati bw'abanga mama okitegedde yamulemera n'abeera eyo ate mukama n'ampa kale byonna byonna alaba mama kyonna kyakolanga samuna oba oli maama yamulemera n'oyo abeereyo wenaagendanga mu kyalo nga mulabako simanyi oba nadda nayo kuba n'ekyalo kirina engeri gye kisiiwula ate yagenda n'awassa munnalyenvu omanyi bw'ofuna omukazi nga mubalagavu mu beautiful omukazi omubeautiful omumanyi ozanya n'okuzanya kati oli ali mu kyalo awunya omuka gw'effumbiro ng'odda ku oyo ate banne buli wofumbira ku kyoto ekyenku ekyo buli muti gw'oteeka mu kyoto oba oguwunya owunya kalitunsi oba gwe wafumbisiza n'owunya gasiya buli muti n'owunya omululuuza ate ndowooza ku mululuuza oyinza n'okukayirira era ombuuliranga ate era nze omuntu ataŋŋamba munyiigira nnyo kaakati mukwano gwe kutya bwe kigenda kuyisa yamugaanira kyenjagala nkubulire naye oba wenywezeza kwenkana kiki nga waliwo ng'ekyamazima nina kyendaba kyotannalaba kwendi olaba ki egenda mu maaso kuba nkimanyi oli ova confident omwagala nnyo n'agamba omukazi oyo manyi akusanyusizza era ku mukazi akusanyusa n'okwagala we kuba kale nno oluusi oba toyagala kigambo kigenda kulabika ndi kikuleetera okunyiiga naye nze kankutika omugugu gwo gwamanyi kibirige ogamba eki kibi manyi nti oli mukwano bulijjo oli kyali wange kibirige yamugamba eggambo ogambye eki ganaawe oyinza okwogerera ekigambo ekyo kati yamugamba nti omukazi olubuto lwalina si lubuto n'amugamba omukazi mufere oli ova confident mukya n'amugamba era omukkiririzaamu mukazi we omuyinamu okwegamba okumwagala amukiririzaamu nnyo kakati yalabanga kibirige alabika atandise kwatibwa nsaalwa oba oli awo ensaalwa zino ensaalwa olubuto baluzanyira munaawo naye lwaki otandika okuzanyira mu byolubuto kweni omukazi wo obimanyi bwe tubeera tuseka then ne wetubeera waliwo we tusaaga n'okutasaaga waliwo okusaaga n'ebya sirias kati yamugaa ku mundi guno ndi sirias mukwano gwe gwembeera nayo kati yawuliranga ebigambo abyogera atandise okududa tamanyi lwaki mukwano gwe yandibadde ayogera ekyo n'okwata ku lubuto n'omufiiringa n'olulaba olubuto kati yasooka n'amugaa naye nga emubeera mukwano mukazi w'oyo omukwatako n'owulira ng'olina omukyala nakkiriza olubuto n'olukwatako oba akugamba bugambi kazannya n'otawulira kuba abasajja ebiseera ebisinga omukyala wabeera olubuto aba ayagala nnyo okuluwuliriza oluwuliriza olwo olulwamu oluwuliriza oba oli awo bakubuulira bubuulizi kyogereko tuufu ali lubuto awo ojja manya siri mukwano gwo n'agamba singa omukazi oyo aba lubuto ebyaddala nja kuba sikyali kyaliiwo kaaka tugenda okudda ewa maama mu kyalo nga tajjaayo simu efirimu egenda mu maaso gy'oli nange gye ndi eno nno
kati nga takubira mutabani we. Ate goli oti. Ayagala kumanya mbeera kimwali. Musanyufu ye buli kaseera naye ttima lyalina. Kuma bulungi mutabani wange. Kati agenda maaso ne sebo ne mukamwana oli omupya ayogera naye. Era yakimanya. Namugamba ne mwana wattu mukuume bulungi. Kyakirina yeeno. Ono talina kuva wano. Tagenda kuva wano. Kaakati no yamanyi waali. Yamugamba ono muyina. Gwe nyweza bunyweza kintu. Kale. Maama akimanyi bulungi mutabani we yafuna omukazi omulala. Ye gwamwagaliza. Njagala olabe. Namugamba ono muyina mukomera si wakuvaawo. Ekkomera tagenda kulifuluma. Efirimu egenda maaso. Kumba omusibe yagenze dda. Yajja musanyufu. Mukama Katonda yeebale nziruse ekyalo. Ekyalo tekiwoneka ne Mukama ntaasizza village. Ayayayayayaya. Yeebaza nnyo Katonda amukoledde bw'ati okulabikani asimatuka ekyalo. Mukama Katonda weebale. Weebale nnyo asante. Asante sana. Munnange omukyala ng'ayingira munda. Kikomera kyalimu ennyumba eziwerako. Kati asanga waliwo ayera olujja. Owa ijebale nnyabo kwe naawe ijebale. Ombadde omwami gyali oba? Mwami ki? Mwami Kaasu. Kugambye taliyo nnyabo. Nga nnyini. Gwe lwaki olina amalala ate manje oli waawano? Kwini ate gwe oli waawa? Kiki otannalaba? Ffe twetisse gwe walemwa. Wulira okuddaala. Nviira. Genda ove ne wano temutuwunyirira mutyo. Twala eyo olina byogasi yawunyira eri. Twala eri. Gwe gye wakula tebakubuulirira nti tebawerera bantu ttaka. Naawe oli muntu. Omala gajja gazunga. Wenna otunula ng'okusiiwuka. Kubuuza nnyini wawana. Ojja kwogera Kaasu gy'ali. Abakazi ata. Yakulira tebakubuulirira. Tosaa kunviira nnyabo. Omulembe guno gwakusajjuka. Tambula ove wano. Kamusindika. Kamwerera n'ettaka. Ne kamupuumuliza. Oti. Baamukola ekyajabu. Mukazi muno ssebo okwerera ettaka. N'alikumalira mu ngeri ejjooga etyo. Kino kyamala omutegeeza nti n'obukambwe oli bwakozesezza. Jjukira bulijjo maama ayogeranga n'omukazi ono. Tayinza kubanga tamanye zaalwango. Yamanya bumanyi ebbanga ly'amaze eri. N'omwami bulijjo kyatakola okujja okumukima. Kitegeeza bulijjo yali yafuna dda. Kaasu n'afuna omukazi. Era yeebuuza Mukama Katonda, Kaasu yafuna omukazi omulala. Mukama Katonda bulijjo mbadde ndi eyo nnwana nga manyi nti nnwanirira bufumbo bwange. Nenjagala nazaala wange n'enguma byonna bye bankoze ne mbiggumira. Nga manyi nti nkomawo mu bufumbo bwange. No byonna bye yali abala. Yamusuula mukyala amwejjeko. Kumbe. Kale kangenda ate nakola ki? Mukazi wattu yeesitula ne yeekuŋŋaanya mpola mpola nga n'ennaku emuluma. Anti ekyokukola siwali. Kaasu. Naye Kaasu kyamukoze. Yagamba Kaasu kinkoze gwana gwe. Tugenda maaso. N'akwata akaveera ke. Buveera buno bulimu ebika bya green bbeeyi ndala naye kano ate aka bbulaaka ko. Yatunula. Amaka ge yali ng'ayagala ennyo. Obufumbo bwe yalwanirira okubaamu. Omusajja yaleeta mudde omukyalo omulala. Ekitegeeza ye talinaawo gaapu. Yeeyongereyo anoonye gy'azongera. Kati simanyi kyagenda kukola kuba ne mukyalo abadde yadduseeyo. Oba Kaasu bwe yali amukwana yamusanga wa? Ndowooza gy'anadda. Bw'atyo n'afuluma obufumbo. Bulijjo bw'abadde alowooza nti bubwe.
mukazi wattu n'awatuufu waakwata tamanyiiwo. Yatunula kyava atambula nga dda ku luuyi luno lwennyini olw'emmanga nga yeeyongerayo. Ozanya ne duniya si ndio mchezo. Kaakati yakwata ekkubo yeeyongera yaggwerayo, kumbe tulengera Kasuyuno. Ate omuntu gw'otasuubira ne w'omulengera olaba ng'ekitali yeye. Teyamulaba kati ayengera. Agenda otuuka mukyala ali mu kulongoosa. Oli bulungi mukwano? Mpulira nnaku ende bubi. Kikitabu ki? Waliwo ogukazi oguzze guli awo gutunula ng'oluwero ne gugamba mbu simanyi gukunoonya. Anoonya? Wano wennyini waffe n'ayingira ye. Aya ennyambala yo gyetegereza. Nze simanyi ne baginnyonnyola eyo ennyambala. Naye era alabika lunnakyalo. Nze gwe abadde anoonya. Nakyalo. Mukwano twesonyiwa nakyalo tuve ku bikwata kuva ku bannakyalo. Bannakyalo baveeko. Mukazi wattu olowooza nno bwe yavaawo yalagawa. Abantu ssebensi eyinza okutabukira. Era kyova olaba we nagamba nti oba olaba firimu nga zino ez'Ekina-Uganda kati olugero lwe tulaba baako ekyokuyiga kyofuna. Waliwo byajjukira engeri ku myaka emito 16 ebizibu byatandika omuyitamu ebizibu. Akawala baakaleepinga ku myaka emito, bazadde baako ne batugwa. Bambi kayetegereza nga bamaze okufa. Byonna abijjukira kuba ennaku yamukeera akyali. Nnaku yamutandika muto nnyo ne yeebuuza oba ye yazaalibwa kubonaabona Mukama Katonda wawe nagenda obubi. Wawe nakusobya Mukama wange, manyi Katonda omwegayirira naye nga mutuufu tomuvumangako. Si gwe mujeemu nti oba oli mubbi. Ebya Katonda bikusobera. Oyinza okubeerawo nga toli muntu mubi naye Katonda n'akuwaamu ekitereke ne weebuuza oba kibadde kiraga walala ne kiwaba. N'akuwa ekitereke ekyokubonaabona mu kaseera ke kamu nga gwe buli obanga afuna essanyu bizibu bye bijja. myaka gyange emito bwegiti lwaki abonaabona? Mukazi wattu yeebuuza abawala bwe bati abali ku myaka gye baba baakabi. Eri bwe babalabanga abaakabi naye ku myaka gy'emito alabe naziza ne nazaala bwe bigere agezezzaako okubeera omugonvu. Oba ensi yeetaaga muliro weekuwa omuliro nga naawe ogiwa, kubanga engeri gye yabadde agondeddemu nazaala we naye ne bamujolonga bwe bati. Ozanya n'okuzanya tamuvumangako. Mune bannazaala bakusobera tomanya kituufu kye baagala. Efirimu egenda maaso, twagala tube nga tulaba ludda wa gye biggwera ne sinema. Tugenda maaso ne firimu yaffe katulabe ludda wa gye biggwera. Ono omwala adduse alowooza ajja kusanga mutabani wange. Kaakati ssebo omukyalo ono kye yakola ng'ayingira olusuku yayinayo enkondo. Kati ng'asooka akwata eddagala n'obulogo ali mulogo. Njagala nkuzingezinga amagulu gano. Wadduse wano ssebo mpise kulitalaba mb'ogende mutandike ogende oyo nona obufumbo bwa muno tojja kugendayo. Nkumazi nkuzizise oli mulandira wansi toyina bwekyusizo. Owulidde ddagala ndikutadde mu kifuba tosituka toyina busitukiro.
toyina bwekyusizo nkulibase yamulibata yamulibata tuba tuli awo ogenda okweregereza mutabani ngazze ajja ayita maama huwa ekiwu maama bw'omubuuza kyabadde akola mu mmwanyi abadde alibata muntu bano ekyana kyattunga kinyiriza omukyalo ono omupya ng'akonyereza kati ssebo omwami ono yali mugezi kasita bamugamba nti waliwo azzeeka ng'amunoonya n'asalawo ajje mu kyalo kati agenda okujja ng'abuuza zaalwango yayuzizza wakimanyira nti zaalwango yazze ewuwe zaalwango yadduse ebiseera ebisinga omuntu okudduka kuba kutoloka n'atoloka embeera tewabaawo kwagala omuntu atoloka embeera tebaamu ssanyu lyonna embeera etolokwa tebaamu ssanyu kakati nno omukyala gw'alina eka ng'amusudiiriza mb'oliba n'atera okuzaala abadde amuleeteddeyo ebyo nga byabwe ne zaala wangu naye kati zaala wangu kaataliiwo zaalwango kaataliiwo munnange zaalwango kino kye bayise enseekunsa ensi okubunza kino kye bayita omuntu agamba nti abunga atandise atyo ekyo kye bayita okubunga ne bongerezaako okubungeeta okubungeeta is a result of kibooko ezaki ez'ensi bannange ensi can beat you mwana mwala tamanye kyazzaako wali okeddeko ku makya nga gy'ova toyagala kuddayo naye nga ne gy'otunudde gy'olowooza ni gy'olaga toyagala kugenda nga tomanyi na gy'olaga ng'olina akaveera kaakaataano bakaba kaataano nga simulimu kyamaanyi kirimu okujjako obugoye obw'abakyala buno era obugoye obw'abakyala onyo butono obw'abakyala obugoye nga n'engatto gy'oggunze lugabire tetulinda Yesu kudda naye tayinza kuddira mu ezo so nga ku mulembe gwe zaali zikola nnyo okitegeera efirimu egenda maaso omanye okufuuka ekyerolerwa n'ofuuka ekyerolerwa nga buli akutunulako yeyeesekera mukazi eyandibadde omukazi atudde mu maka ali ku nguudo abunga okubunga is the verb past participle okubungeeta okay present simple this is present simple tense okubungeeta ensi ebunza eyinza okubunzabunza ate munange otambula n'olowooza ogenda olowooza olabe iwa gy'olaga omusana ne gukukalakata n'obanga enkejje ku lutimba omusana guyinza okwokya kati bw'ovaawo kakutiya nejja n'ekuzannya kati kakutiya bw'ekuzannya obulungi okukamula ekukamula n'owulira kamunguluze nga wulala kyalina gy'oyinza kulaga laba firimu bagiyita the mistake tulaba kitundu ekyokubiri efirimu eno egenda maaso mwana muwala nagambye omuwandiisi Frederick Rukabwe yakwandikira firimu ng'aziga lya muto n'obulala weebuli bungi awo ate nga ye edita firimu eno era nga ye mukwasi wa kifaananyi tugenda maaso okuva mu bannaffe abamubende film stars Fredex Motion Pictures tulaba the mistake nga bulijjo minze nkwereza efirimu yaffe egenda maaso twagala kubanga tulaba ludda wajja bigwera ne sinema
mukazi wattu byamusukkako. Mukama lwaki wakiri sifa nevaku. Mukazi wattu byamusukkako manye enseeku kuba n'otuuka okwagala ofooveewo. Okusinga okubeera nga yawulira ennaku nnyingi nnyo mukazi wattu naye nga n'ekyokola kyennyini. manyi bwenzira. Ekyokola bwe buzibu. Tamanyi gy'alaga. Toyinza mubuuza ovaawa n'akunnyonnyola era toyinza mubuuza olagawa n'akuddamu. Wulira ennaku ekuba bannaye ensi ekunya. Awulira ekizibu. Nange omukoye wakiri kanfu. Munnange Mukama Katonda olwo tekyanjagala kunsinzita. Okusinga okubonaabo. Lwaki ombonyaabonya? Nzijaawo bambi. Yeegalira Mukama Katonda amutte. Munsi eno wensobola kudduka. Ekyo nno kye bayita olaba ensi ebangazi. Munnange oyimirira n'olaba ebikwiri n'oyimirira eno n'otunula n'olaba egundi Mubende. N'otunula n'olaba ng'olabira wala ensi nnene nga golaba nnene naye oneemufunzizza. Ekyo kye bayita ensi okufunza nga tomanyi wajjodda tamanyi kyazzaako. Tamanyi kyazzaako. Olaba sigwanidde kubeera mu nsi eno. Wakiri kanfu. Awulira asazeewo oba afaafe ayagala afe kati kubanga alaba takyalina mugaso mu nsi. Waliwo abantu otuuka nga mu nsi tokyalina mugaso. Otuuka nolaba nga tokyalina mugaso. Kaakati no tugenda okudda eno. Nze najja kumubba ate laba firimu. Omukyalo ono baamulabula ku munnaffe n'omugambye omukazi gw'olina mubbi. genda Ne bamugambye omukazi oyo ajja kunyaga. Katulabe. Awulira omusajja ono naye nina omutuga lwakuba sinnamanya wali byapa. Ngenda sooka nzola ebyapa. Ngenda kitugira mu buliri nja kifumita. Kino agenda okudda engulu nga nkisi. bigoye N'alyoka ateeka alina engeri gy'aluwumbawumba bw'ati. Oli mwami mukazi musajja wattu tamanyi nekyetereza. Kati omwami akomawo. Mwami agenda okudda. Oli wano mukwano. Yakadda. Oli mu mbeera ki bebi? Akaana kaffe nedda omwana tomukwatako. Ayagala kulaba akaana awulira akayoya. Omwana oyo bamuwala oba ki? Simanyi nze njagala kumulaba. Leka naawe. Nagamba omwana mulenzi. Tugenda zaala musika mwana mulenzi. manya musika Gwe kyoba olina okumanya ono ye musikaawo. Mulimu tawulo, mulimu ebisikaati awo ebyowino. Yamuteereddeteereddemu agantuntu. Neba neeguno ogukazi gutama. Mukwano. Egenda maaso. Nakulekedde ssente. Kati nga mugamu nembadde neetaagayo ku ssente ngende nshoppingeko. Nze nakulekedde ku makya. Ssente nakulekedde ssente ez'ebyokulya. Nyongerayo ez'ebyokunywa. Mpulira njagalayo ebyokunywa. Oyagala genda mu ddwaliro? mwana nnuma Okay. Uli ayagala kunywa. Mbwe abakazi ab'embuto banywa liita. Nyeyose. Anywa liita 2-3 n'oluusi 5. Sasa nyingi. Ssente zigenda nnyo. Bakazi ab'embuto basaasaanya. Kyovula mwana w'ennaku zino abasajja muyina okimanya nti abaana muyina ggula baggule. Kati zino ssente zijjamu naawe mukyuzi. Birala mukwano. Ne naawe tetulowooze ku byakola birala. Zino zitwala. Kale tukwata gula. Naye obutundu obwebiri bannaye tetuganya abagagga baba ne ssente naye obutundu obwebiri ddala buli mulengo guba gwa mutwalo. Nekyeyongerayo ekibbi kyakuno. Kyeyongeddeyo ekibbi. Efirimu egenda maaso. Kati omukyalo ono mukweyongerayo.
agenda yeyongere filime genda maaso tunulira agenda mbugula butunda atambula bwalabiriza gyava n'amala n'awutira ku kikomera kati kumbe n'omwami yuno oba ndabye bubi ndabye nga yajja naye alayika ekituufu omwami yajja agala kakasa omukyalo n'agenda bwa olutuuka eno ng'atandika okwefulubeeta yeefuluga ebigoyi ng'abijjayo maama tufudde tatambulanga nako kuba ab'embuto batambula beesindika abanga ali ku lusozi yafuna akatuuyo amaanyi ne gamugwamu lengera amaanyi bwe gamugwamu yawulira ng'afa amaanyi gamuweddemu si kiraba nga yamala akiraba mukama katonda omukazi bulijjo wamma mukwano gwange bulijjo kyaŋŋamba kituufu mukazi nfera naye kati lwaki oba onnimba so nagulabanga gulabika gwazaala dda ne gukoma ndoza n'abakazi bazaala ne bakamiza okamiza kuba kwantema takugaggwamu oba kugiggwamu kadi kumba omukyalo ono abayi sente zange munazimpadde ne landiro banne ekirandiroodi kiina n'emizigo gy'abapangisa sente zange muzimpe laba tunula ono walabi sukunu yalaba bulabi sukunu kati ani agambe engato muziteeka awo munnange tuwewezikalira amangu mwemusiiga langi kade girita zaki zino buli kadde mba musaawa sente zange muzimpe sente tujazifuna naye sente zikyabuze sente zibuze Rani Road mujja zirete zange kibadde kize kubanjaza abapangisa sebo kiina emizigo egy'abapangisa mulimu abakazi nga bali bansomba byuma aliwo okuŋŋaanya majja ozanya n'okuzanya kaakati nkusesaaki omwami werabanga guli gutyo bwe yali adda yayitira ku poliisi najja ne detective osiside basi bannaffe ne batuula yaŋambye nti agenda mu ddwaliro era nagenza okujja ku poliisi namaze kumuwa ssente n'agenda mu ddwaliro nti bw'ava mu ddwaliro yamulimbye mbwe agenda mu ddwaliro agenda kukola ki ate olishuwa naye kakasa omukazi tali lubuto ayinamu ebigoye ayinamu ebisikaati byawo apakire buli kyasanze kyonna ekisobola okuleka ni kifuula olubuto olulimu naye nga bigoye damu ebyo yajjemu ebiwero n'entya mukazi yajja ebiwero n'empunga akomyewo biwero neeza agenda otuuka ewaka bane kaswale kiki watagwane abasirikale banoonya eki ate wakoze eki mukwano bane mpebi wange mumwagaza ki banne zalika aro arrest this one wesika uyo huko ate nze bansikira ki wesika uyo awa sit down alo utulala litawa no pita hapo officer wechekera huyo mkebe yawe wachane nayo wechekera huyo Nanga bakaimuke. mwimusi Kaimuke. Muka. Kasu omusika waffe Muka. gano ogenda okweregereza Bima msaje onoluto. Oluto. omukyala buli kyalimba
bamuguddemu like seriously. Mulimba matika. Efirimu egenda maaso bamuguddemu. Amaza. Bate ntetekanya mbeera. Yakyokera muyaye. Mwabadde ayiya mbeera. Zalika. Ne bannange mukazi gwe. Mbeera ki gy'otetenkanya kwega ebintu by'akazi bikusobera. Ozze nkugambye nkwagadde osiimye kati lwaki oba ontetenkanya? Gola bono. Kuno olubuto. Wamma omukazi ono yali yambuzaabuza dda. Yangamba mbulu. Yagamba mbu okuva yafuna olubuto lwamuzira. Mbwe abakazi bafuna embuto ne zigaana bakitaabwe baazo. Era nga tamukkiriza lukwatako. Ng'asula na wansi. Afande, we kaba huyo. Yes sir. Kaba huyo, yes sika huyo hapa. Sika huyo hawa. Aro. Wachana na mambo ya wewe kwanza wewe tutapeleka hii kwa polisi. Batapeleka hii kwa polisi. Bamupelekerawo. Ngaleeta omuzannyo. N'ekyo ekiyinza okuddirira. Zima. Musajja watu yakwate kubona abirowooza. Buli kimu ekyange. Wabeerawo ebintu Katonda byaleeta nga byakugezesera nga bw'otegendereza oyinza oggwa mu mbi. Waliwo obwetaavu kale kyali kikulu nnyo. Naye ate omukazi laba wajja awasa yalinga aliddemu oli olukwe. Wange. Mukazi wange kali bannange. Funira mukyala wange. N'agamba ndabika Saalwana kimala omukyalo omujja mu kyalo. Singa namujjayo mu kyalo tebyandibaddeyo bino byonna. Mukwano gwange amagezi agasooka yampa mabi ag'okuwasaayo omulala. Singa yampa gagenda munona gwe wali tosobola kwetegerera ekyo. Naye nakwesiga. Kati Zaalwango ngenda mujja luddawa. Yawulira nga tamanyi wagenda kujja Zaalwango we. Nga naleka. Awuli omukwano guli oligino gukomyewo. Obanonye. Zaalwango bangenda munoonyeza wakati. Alabika ali mukyala wange omutuufu. Naye kaakati nkoze ntya ye aliwa ng'akwata kubo kuyitawo. Tamanyi na batuufu watandikira. Musajja mukulu ng'atambula agenda anoonyeza Zaalwango. Zaalwango. Naye ng'agenda musangawa. My wife. Zaalwango mukyala wange. Zaalwango. Anoonya nakyala Zaalwengo. Zaalwango wange. Omanyi omuntu ayinza okugwa eddalu lwa mbeera. Omuntu ayinza okugwa eddalu olw'embeera. Zaalwango. Kale no yayita Zaalwango. Zaalwango nga tamulaba Zaalwango. Ennaku neemusukako. Awulira asobeddwa musajja watu. Awulira obulumi bw'otalabanga. Akitegedde kati nti yakola ensobi. Awulira obujijji. Nandikoze eki maama. Yakola ensobi. Ensobi gye yakola kwe kulekera omukazi nnyina. Sikiriiyo okulekera nazaalawo mukazi wo. Wano nga bakugamba tujja kujongerako okusobola okuleka ntumanya luda gye binaggwera. Yawandiikibwa Lukabe Frederick Chibi Simon Welfare. Tubadde tulaba The Mistake Part 2 ate nga n'ekitundu ekyasooka twakikutuusizzaako kwa Mugisha Brenda Lukabe Frederick n'aba editor waayo era nga batugaa tulina Masiko Rahim ye prompter. Mwena abalaba ebina Uganda n'okubiwagira muli bakabi tubaagala nnyo era asaba nnyo Mukama Katonda abatukuumire.